Ya Kadama TV mukimanyi nti nno Kadama yina bw'agenda mu nnyumba n'alibadde nga mbawa advice oba kyalibadde kya buvunaanyizibwa n'omanya ekyalo kw'oli oba akatundu kw'oli. Lwa nsonga bw'ofuna ekizibu n'obeera nga weetaaga poliisi ejje ebeere ng'ekuggya owantu awo, oyina okubeera ng'obasukumira location n'obagamba ndi wano ne bwenti ne bwenti ne bwenti ngudde ku kizibu. Poliisi esobola okubeera ng'ekuggyawo. Banno bennyini b'oli nabo bw'oba ofunye ekizibu era osobola obbagamba nti nze gundi ne gundi ne gundi bampadde transfer ne ngenda owantu bwenti ne bwenti ne bwenti. Ebiseera ebisinga bakadaama babboosi baabwe tebaagala babuulirawo we bali. Ekyo nja kuwa example. E Uganda osobola okuggya omwana mu kyalo n'omuleeta direct ewakaawo. Bw'oba tumubuulidde nti akatundu kano baba bakayita Kategula zone oba bagiyita Church zone ayinza obutamanya. Naye nga information eyo agyetaaga nti suppose wabaguddewo ekintu oba waliwo ekintu kyonna yeetaaga okumanya wa waali. Kati bwe tuddayo mu Bawarabu, mu Bakadaama, Abawarabu bayina nabo ensonga lwaki tebaagala mumanye wa we muli. Ekisookera ddala wadde mugamba nti nno Abawarabu bano bagumu naye nabo batya poliisi kyekisooka. Tebaagala odduke kyokubiri. Tebaagala okubire wa taxi. Era ojje weegendeze Bakadaama batini nnyo, oyinza omugamba oyina ennamba ya taxi nga tagiyina. Naye nga jjukira ng'ate waguddeko ekizibu. Ebintu bino obirina okubeera ng'obyetaaga. So mulina okubeera nga muli sharp, mulina okubeera nga muli ekintu ekigenda mu maaso mukitegeera oli ludda wa. Awo wennyini bakututte ludda wa. Bw'oba ova ku ofiisi gezaako okumanya, buuza abantu abakola ku ofiisi ddala wa we ŋŋenda. N'omanyira ddala wa w'ogenda. Si gamba bugambi nti wabeera ofiisi ekugambye nti ogenda okolera Omuwarabu nti gwe okwata bukwasi nsawo yo n'ogenda. Manya ekitundu mw'ogenda okugenda kuba Abawarabu abasinga tebaagala bamanye na wa ogenda. Kaakati njagala ffenna tuweewo amagezi. Abantu bangi mpamanyi nti waliwo abaamanya wa we bali naye nga bakikoze mu magezi. Nga waliwo omwana eyagamba nti nno ye yalinda amabaluwa agajja n'abeera ng'akuba ekifaananyi ekyo n'akitereka n'abuuza ku munne n'amugamba nti ekitundu mw'oli kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Amabaluwa agajja gabeerako address. Eyo address ejja wennyini awo waka oba ebbaluwa gye basudde awo bayinza okuba bakoze delivery, address ebeera ku kibookisi kye baleese ogikuba nga bukuba ekifaananyi. So abalala namwe muyinza otuwa ku magezi engeri gy'osobola okufindinga address yo. Waliwo abalala basobola okukozesa amasimu n'ofindinga location ng'okozesa essimu n'omanya wa w'oli. Osobola okukozesa essimu yo n'omanya location mw'oli n'ebintu ebirala. Osobola okubeera ng'oba ogenda ne Muzubale eyo ogenda kanyugayo kasasiro bw'osanga munnayuganda munno oba Kadaama yenna azze okanyuga ebisasiro naye mubuuze akatundu kano we tuli bakayita ani. So ekintu kino kijja kubeera nga kikuyamba mu maaso awo. Tugenda kufuna Kadaama ono agamba nti no boosi we yagaana omubuulira wa waali, amulangira emmere gy'alya, amugamba takola. Bw'ayogera Oluzungu ono agamba engeri gye batakwatagana mu Luzungu, omukyala buli kimu akitaaninga against Kadaama n'abeera ng'agamba bbaawe. Ate bbaawe mubamanyi Abawarabu okuwoggana singa ge gaali amaanyi singa yeebagolola kuba bo bawoggana. So katufune Kadaama ono atunnyonnyole ekizibu kyaliko. Halo Nyabuli Kadama TV. Kadama TV. Yeebala emirimu, yeebala otuweereza Mr. Kadama TV. Kadama TV ojja kunsonyiwa kubanga simanyi nnyo obulungi Oluganda naye nsabako amagezi gy'oli. Mr. Kadama TV nkolera wano ku Saudi Arabia naye tebambuulirangako engeri gye bayita ekyalo kino, tebambuulirangako. Mbuuza naye basirika. Mr. Kadama TV ekiri kunnuma kye kino, kinjagala ompeeyo amagezi. Ndi wano ku Saudi Arabia, Mr. Kadama nkola
ennyumba kalina ndi y'omu ziri floats 3 nsiimula zonna naye bannange omukazi amanyi bulungi simanyi Obuwarabu era nkozesa Luzungu akubuulira ekintu ku Warabu nga towulidde awulira bbaawe tino saagala kukola omusajja tampuliriza omusajja naye atuuka kuyomba ate nga bayomba bayogera olya mmere yaffe osula mu ruumu nnungi tukujanjaba towagala akola ozimba buzimba kwegamba sirabanga nze kola basasula ssente zaabwe obukadde 13 naye ndi wano saagala akola naye Mr. Kadama TV ndi Muteeso emirimu nkola sebe emirimu nkola tewali lunaku nsula nga sikola buli wamu gunnuma ku lwa mirimu naye bano abantu ekintu kitono ekifo kyakuŋŋamba tino twagala okole bino na bino era bayomba buyombi ate bayogera emmere ne woosula n'eddagala gye bangulira waaba nga ndi mulwadde n'ebyo byonna bakulangirira okitegeera Mr. Kadama TV bano abantu simanyi kiki kye baagala w'osirika bagamba oli munyiivu nnyo twagala kubeera ewaabwe simanyi oba Uganda munyiiga bunyiizi temwagala kwogera n'abantu kyokka bo tebalina time okwogera nange babeera mu ruumu yaabwe buli muntu abeera ku ssimu ye kwebeera n'omwana omuto abeera ku ssimu talina budde yakwogera okitegeera naye bagamba saagala kuseka saagala akola emirimu saagala akwogera n'abaana baabwe kyokka nga buli mwana oluusi abaana babeera mu laptops zaabwe nga basoma kubanga nnaku zino bakozesa laptops okusoma ne basomesa bwabwe tebulina budde okubeera nange naye bana Mr. Kadama TV bano abantu banvuma ekiri kunnuma nnyo nnyo banvuma ku mmere banvuma gye nsula banvuma n'amakerenda kwegamba buli kintu banvuma Mr. Kadama TV njagala ompeeko ku magezi bino binnuma waaba ompa nja kwebaza naye weebale nnyo otuweereza weebale nnyo otuzaala